Oluvannyuma lw'ekikanga bwe kyatuuka ku kika ky'endiga ne kitwaliramu obulamu obwe yali omutaka waakyo Inginiya Luwomwa Bossa, ab'ekika ky'Effumbe basinkanye okugonjoola enjawukana eziri mu kika kyabwe. Ekika kino kirudde nga kirina ekizibu ekyabamu ku bo abaabeekutulako ne bawamba ettaka okutudde obutaka bw'ekika Ebakka mu ggombolola ly'Emmende ne babussaako n'ab'emmundu. Omutaka akulira ekika kino Walusimbi Mbiro za Nkya Kigumba agamba nti naye emivuyo gino eŋŋambo ezibungeesebwa zigimuteekamu ekintu ekitali kirungi. Bibaddeko ebbanga ddene naye ng'abakulembeze nga twagala nnyo ogendera mu ŋŋambo ne waliwo ekintu ekiyitirira. Ne ŋŋamba kankusomesa guno njogereko eri eggwanga n'eri bazzukulu ba Walusimbi bonna n'Abaganda nti ekyogero kyo kikyamu. Omutaka Walusimbi ategeezezza nga bw'ali mu kaweefube ow'okusinkana omukulembeze w'eggwanga awamu n'omuduumizi w'amagye okulaba butya bwe bayinza okubayamba. Kyenjagala okwogera mu butongole nga mazze okusinkana abantu ab'ensonga mu ggwanga lino lyoke nkibulira abantu naye nga tulowooza era tukakasa nti ekika ky'Effumbe kikutte embeera eyo omusajja kikulu era tugenda kitereeza. Mu kaweefube okumalawo entalo zino zonna abafumbe bakkaanyizza era ne bateekawo olunaku olwanga 8 omwezi ogw'omukaaga 2024 okusinkana ku bataka baabwe balabe butya bwe beetereza. Abalondeddwa akakiiko akategesi Inginiya Baagala, William Nteza, Felix Kintu n'omwogezi w'ekika kino era baliko bye balambuludde. Era jjajja twagala omukakasa tugenda kukola buli kiri mu maanyi g'obusobozi bwaffe okulaba ng'omulimu ogwo tugutuukiriza. Agenda okujja ku butaka nga 8 ng'embeera ezze mu nteeko. Weewaawo twogera ku ttaka kituufu ab'ekika ky'Effumbe abamu waliyo abaliyo nga jjajja bagambye era nga babagobaganya emisinde. Naddala bwe bakuzuula nga totambudde nabo kubanga n'abalina ebibanja ebinene bagenze babisalako. Byakayanja Emon, Salt TV, Omunnyo.